Hey yo, what's up lovely people? Mugamba Mutia Kim GK is my name and I'm back here with you okubanga nkwanjulira some fresh new talent all the way from different parts of Uganda. Tugenda kuba tukuletera talent ezenjawulo just to unveil them to you, introduce them to you, oberenga kwegamba oyongera okubategera. Earlier today nina omukulu gwe nabaddeko naye ku show era nga olunaku olwaleero nkyali naye. Kiri kita my brother? Dikiriya muganda wange. Nsabuddemu bweyanjulira abakulaba mangunye tugende maaso. Amanya ni dobozi bamta Troublemaker mwana weka. Troublemaker. Ya kuva bundi bujo. Troublemaker mwana weka kuva bundi bujo. Out of Shirax management. If somebody wants to know who Troublemaker is, mubigambo nga bina bitano soka we describing. Troublemaker muyimbi ate Troublemaker obuzibu bwabukolera mu music tabukolera mu bantu. Obuzibu bwe tabukolera mu bantu. The kind of trouble you cause is musical. Musical. Definitely. Yeah, and then on this side I have a very beautiful lady. I've been told she's called Jasmine. Yeah. How are you? I'm good. Mugambote Jasmine. Nibulungi. Looking beautiful and thank you. Yeah. Oba wabimanyira bino batero bikugamba. Owaye. Mangudala nnyo njagala obuze kwa kulaba mangu nnyo omweyanjulire mu bigambo bitono mubulire who Jasmine is. Amanya ne dobozi bampita Ariane Jasmine, the Miss herself out of Shirax management. Very bundi bujo. Yes. Yes, I'm an artist. Vude bundi bujo? Yes. Nze kola music. Kiki kikusindikiriza okuva bundi bujo noga kanzije ne Kampala nayo music mu pushingire ddala? Owaye obe amukifo kimu like si kirungi. Yes. Yes, you need to move and see different people. Yes. Meet different people. Yeah. Abantu abasinkana benjawulo music oberenga omutambuza. Yes. How long are we talking about? Ebanga lyo mazengo yimba. I started 2020. 22 myaka simi. Nahira mingi. 2020 looks like yesterday na you can imagine 4 years and some months in there. Yeah, me. So far music industry ogisanze oti. So far so good. Not so far bad. So good. Yeah. Tebina kutambulira bino mulundi nogumu. No. Mbawulidde nnyo. I think I've heard her talk about the record label oba management company bakwasaganya. Nsabo yongera okunyonnyola ku Shirax management eno bwekola. Yetya ekikola etya nabayimbi kya balimu abalala. Shirax management ebera bundi bujo. Yes. Supporting muziki gwa Renzol Music. So elimu abayimbi balinga batano. Tuina Jasmine, tuina Nice, tuina Lydia Gucci, Troublemaker nga nange wendi. Yes. Yeah, be bayimbi Shirax management beina. Just yo eliwo okupushinga music wa western kulaba nti ugeze mu maso. Ngagendera ddala maso okutambula bulungi. Yeah man. Mangunyo, somebody out here would like to know. Enjawulo, gwe gy'olabawo ng'omuyimbi wakati wa music industry in Bundi Bujo and the music industry back here in Kampala. The music industry in Bundi Bujo, all I can say is that we haven't improved to that level. Yeah, to that extent. Nayo owa wane Kampala ali more improved. Yes. Naye I want to tell you that never fe Bundi Bujo. Yes. Still we are bringing quality. Muleta music. quality. I can testify to that. Yes. Wandabyeko ku videos ze mukola and the videos are very beautiful. Katandika butandisi. Katandika butandisi. Yes. Definitely. Kugambya with some artists coming in from Bundi Bujo, omukulu akugambye nti management gyalimu omulimu omukulu gwekola kubanga etumbula music okuva mu region eyo ate berenge muleta mu Kampala waneno. For somebody out there yandiyagadde okumanya abayimbe ebiseera ebisinga bava mu regions ezenjawulo batera okufuna obuzibu bwe twandiise language barrier mu music gwe bata wandiyagadde okuyimbira bana Kampala music yatuuke naye ebiseera ebisinga ogenda kijjaga olinga otya okubalansinga because oyina fan base already. Ebundi Bujo boyina okukeepinga ate ng'oyina n'okwongerako fan base ye Kampala ogenda kibalansinga otya wakati awo. Nze content wange bwe nali ntandika nakireetawo nga muntu osookirabirawo oluyimba lwange olwali lusooka. Content yange yasooka nga Luwisi nduyimbamu, Lukonjo ne nduyimbamu, n'Oluganda ne nduteekamu. So bw'oba ng'oli muyimbi ng'oli eyo content wo gw'osooka oleeta abantu gwe bagenderako era bw'ojja n'Oluwisi oba Luganda Lukonjo era bw'oba ng'okyusaamu era abantu kibakalubiriza. So bw'oba ng'ogenda otandika ekintu kyo soko tagetinge nti tageti yange egenda wa. Otegere nti guno muziki gwenda kuyimba Ebundi Bujo bagenda kumpulira Kampala bajja kumpulira Embalala bajja kumpulira. Of course languages abantu ze bamanyi it is Luganda, Luswahili and English. So our language lugiramu okulaba nti representing where you come from. Yeah, kibola banze ng'omuyimbi kyeso bagamba bayimbi bannange don't focus nnyo ku lulimi lw'ewaka. Bobo oyagala kujja oyagala kutumbula ewaka batutegeere eno e Kampala oba outside the districts ngeeyo wabweru tapping abalala ze bamanyi tapping amugezaako
Techemanyi obugambo bubiri busatu osobuteekamu abantu ne babwagala nga baluswahili nosanga nti oluyimba lutambudde olw'obugambo bubiri. Kyo kyensaba tolemera mu lulimi lumu. Definitely. Jasmine. Yes. Katono nnyo omuntu yandiyagadde okwongera okuba nga akutegeera. So far how many songs are we counting? Tubala ennyimba nga mmeka? So far I have 11 songs. Yes. Yes, I have 11 songs right now. Ennyimba 11. Yes. From 2020 Kati, until today. Kati, you know, like I'm still a student. Yes, I know. Yes. Kati, si focusing on your music. But that's a lot of songs. Bobanga to focusing on music is ennyimba nyingi. No. Kati zino nazikoze recently. Nina nyimba 5 zenakoze recently naye nga nyimba nungi. Nyimba nungi. Yes, kati mbade sichiwabudde nnyo ogamba nti ngena kola music throughout I was at school. What's your latest song so far? It's called Tonight. Tonight. Yeah. Osobola tuwamu akapera ka Tonight. Tonight, baby, tonight, I want to hold you, want to touch you, baby, tonight. Mamita Jasmine all the way from Bundi Bujo. I'm telling you, I'm unlocking Bundi Bujo right now. We're introducing new talent from Bundi Bujo. And one thing I promise you, abantu bano bakolera ddala quality music. If you are still an artist in Kampala ng'okyazannya ne quality yo, I'm telling you, stay warned. Kubanga abana be Bundi Bujo bocha. Ate balina wako wenjalo. What's your latest project, my brother? Baluita Otio. So koba wemu Otio. Baby, please for me, I'm sorry. Ebinakolaga nk'abantu ngiye kazole. Yeah, I'm on my knees, baby, don't go away. Siyondekiye nkubana nisiye my baby. Yamugamba womi say you are my treasure ngechebe. Unyambalira katete. Mwali wa mundu uliwe bei. Ni watenge uwe ni kwotio. Ni kwotio baby ni kwotio. Ni kwotio. Ni kwotio. Ebyawe ni byebi. Yeah. Mamita Troublemaker all the way from Bundi Bujo, and then of course Jasmine, very beautiful and talented. Atenga akugamba nti music achamuletera ddala ne wano mu Central Mongero kubanga mutegera. My name is Kim GK. That's what's up. Unlocking Bundi Bujo.